muganda wa manager wa Spice Diana Omuyimbi opafambo bamukwatidde mubwenzi Lubona Akatambi nkalina era nga ayagala okubanga okalaba soko subscribing ate omale ogende ku numbers ezisembyayo 73 mu card wansi wano ne ya 31 o inboxing atosobola okubanga okafuna bana ebino biswaza osana nawo obyerabireko kakati ankujjukiza atuli kuwanda boy ayuji opafambo Omuyimbi bamukwatidde mubwenzi Akatambi nkalina era nga gwe wenna amanyi ennyimba nga batya nnyo oyo Omuyimbi yoyo omu kubazimba oyo yali ayimbanga ziza bafana era nga kigambibwa ayina oluganda kuza bafana kakati bamukutte Lubona ne muka omusajja era nga amaziga akosa MP azivuza okukakana omukulu adduse ntegezeddwako nti omusajja be bano abasajja bakola safari era nga tatera kubanga ebiseera bisinga abeerawo kakati opafambo bulijjo yeegala banja omuka musajja ninga takimanyi nti mu nyumba omukulu yateekamu kamera kakati abaneiba bategezeza nti ku mulyango kubaddengako kamera kussa mu kisenge kamera zino ze bayita eziri bakitazikazaako munye mu lulimi lwa wano nenga zezo kamera ziba ntini ne kabakalaba ekisenge kyonna so kamera ezo azezibadde wali mu nyumba y'omukulu era nga opafambo abadde takimanye ebbanga no kitegeeza omusajja abadde nga abalaba nga bakole era nga baneiba bategeza nti opafambo tazeewo omulundi gusooka abadde nga atera okujjawo wabula nga omusajja aba yamutayiminze nti kati mbina ebiseera taliwo era nasobola okubanga ajja kati abaana badde bawumudde era nga omukulu bwatyo ye teyakitegedde anti oba oli omusajja ye ajja kudda atasobola okubanga alaba abaana be opafambo ebibya byandibanga byo bikabiza ddala amazigo olw'ensonga ye atagenda kubanga omusajja azikiza kigambibwa nti agenda namuggulako omusango okusinza ku baneiba bagamba nti omusajja atabuse n'omukyala we bafulumya akavidiyo ako nga woogezako kubanga okalaba wekawedde ate omukyala yazzeeko kubanga ye akubwa era nga asambwa oba oliawo kakati ebintu byo bikyali bubi akusaidi y'Omuyimbi opafambo muganda wa manager wa Spice Diana muganda wa manager wa Spice Diana bamukutte Lubona nga agezaako kubanga yeevulunga omukyala atali we kale ayagala okubanga akavidiyo kano okalaba olw'ensonga tekikkirizibwa njagala kubuteeka wano nga omumanyi olw'amateeka agatufuga enamba ey'esembyayo 31 n'enamba ey'esembyayo 73 teekako message ku WhatsApp ate tusobola okubanga akavidiyo okalaba ebyaddala bino biswaza osana naawe birabire kakati ensonga zamukunja kanze kulekera omukyalo oyo munyiivumu wabula nga asigenda kubanga mwogerera naye kennyini njagala abyogerere ate naawe mbulire ebyaddala byayogera birimu eggumba naye nga ayambalire mukunja bubi nnyo wuliriza naawe olabe atandika akamanyira mukunja temugenda kubba ssente z'abantu wano mukwano mukunja isooka wayazo tezikola bulungi nze nkuwulira enjogera gyoyogeramu tosobola kugamba omukazi gwe wa endinga naye in tears omulese emabega tumaze okusonda poloti y'omwana ojja onanaagira ABC tinananaana what do you ani yagamba kunanagira mu ssente zaffe who told you tunanagira eti vayo namba obadde sigenda nakola live nga mpulira ndi stuck nakasanga bi audio byo bi video byo oposinza kwa account yo omanyira bino bya slow motion kati ate si live njaje kola mukama mukunja oba mukazi alina omwana wa myaka mukaaga fe big voice tuliwo tetuli ba strong mother muli nabalogolero mukyamba omusajja ansanze ku live ngandekana nyamugana wadde njogera ku botimu nga mugana omwana wange ayagala sente nyamugana wadde ngisipeyingira mutabani wange mukwano mukakanye pressure okyagade nawe nze najja kukola nakuchatinga oba otunda sementi oba otunda mukyere full stop no comma mind your business kubanga siggo ogenda osoloza ebintu bino byonna biggwe toddamu emirundi gisitumanyi toddamu kuwa statement stop your statement please buli kaseera gwoyogera binonsense yesenga nakankaka right now ye mukazi yevuga ye muntu alina edduuka erijjudde ku ssente zeyafuna kuno ku internet mukazi gwe oli mukyamu nnyo mukazi gwe oli mukulu mu myaka gyo naye oli fake dollar go wa statement ezitayina reason go syndical request buli wamu go wa appointment ez'ekisiro bana bali badde bagamba nti basooka embaga eyaki nga mukunja uno mukazi avuddeyo olaba mukunja sobola kwabaka ne shifa
yani omwana shiba kalungi shiba olaba soba okwebaka naye mukazi gwo wewumuzeeko leero kankwatulire gwe wennyini nakankaka ng'agamba mukazi gwo mulemesezza ensi. Is a big voice kati mbyogera sityansi bw'oba omanyi ng'olina omuntu ogw'oyagala bamuyita simanyi faaniwo lefaani bwe bamuyita mukwano setolinga beera mu kamooli toddamu kuwa statement za kisiru inkiddamu. Yes madam. Yes baba. So we crack and take it to Muhammad's room. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 oba otunda sementi oba otunda mukyere full stop no comma mind your business kubanga siggo ogenda osoloza ebintu bino byonna biggwe toddamu emirundi gisitumanyi gyempise toddamu kuwa statement. Stop your statement please. Buli kaseera gwoyogera bi nonsense yesenga nakankaka right now ye mukazi yevuga ye muntu alina edduuka erijjudde ku ssente zafuna kuno ku internet mukazi gwo oli mukyamu nnyo mukazi gwo oli mukulu mu myaka gyo naye oli fake dollar gwowa statement eziterina reason gwowa sindika request buli wamu gwowa appointment ez'ekisiru bano abaana bali badde bagamba nti basooka embaga eyaki nga mukonja uno omukazi wo avuddeyo olaba mukonja sobola kwabaka ne shifa yani omwana shiba kalungi shiba olaba sobola kwebaka naye mukazi gwo wewumuzeeko leero kankwatulire gwe wennyini nakankaka ng'agamba mukazi gwo mulemesezza ensi. Is a big voice kati mbyogera sityansi bw'oba omanyi ng'olina omuntu ogw'oyagala bamuyita simanyi faaniwo lefaani bwe bamuyita mukwano setolinga beera mu kamooli toddamu kuwa statement za kisiru inkiddamu. Yes madam. Yes baba. So we crack and take it to Muhammad's room. Okay. Good day, people in Asia, Africa, Europe, and all over the world. My name is Andrea. Are you in the medical field or you want to know and learn more about maternal, newborn, and child health? Well, look no further. Kabalega Associates is proud and pleased to present the international conference taking place right here in Toronto, Canada, under the theme of identifying and addressing the social determinants that are crucial towards improving maternal, newborn, and child health outcomes. During this conference, we're going to be discussing the strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal mortality rates, and increasing the awareness of child development amongst caregivers. This conference will be taking place on the 23rd and 24th of August 2024 at 237 Sackville Street, Toronto, Canada. Now for registration costs. So for international delegates, it will cost you 380 Canadian dollars. For international exhibitors, it will cost you 800 Canadian dollars. And for international students, it will cost you 200 Canadian dollars. You will also be provided hotel accommodation, which will cost you $200 per night. For payment purposes, for e-transfers, and just to know more about what we're offering you, please contact us at
437-299-0107 or 437-216-HH93. You can also email us at kabalegaassociates@gmail.com. Our website is www.kabalegaassociates.com. I am looking forward to seeing you there. Goodbye.